bisatu. Esooka ennaku zino ebitambula mu nsi yaffe Uganda ebiri ku midiya byebyo ebitambula mu nsi yaffe ebiri ku midiya byebyo bye mulaba buli omu ebikwatagana ne Uganda Muslim Supreme Council naddala ebikwatagana ku muzikiti ogwa Uganda Muslim Supreme Council ogwo guli awo kasozi waggulu. By'omu abyogerako mu ngeri gy'ayagala era mu ngeri gy'alaba okuviira ddala ku bali munda n'abali ebweru. By'omu abyogerako nga bw'ayagala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Naye yagadde okwongera okukiroganya nti Sheikh Shaaban Ramadan mubajje embeera ya ddiini ng'odiringira mu properties z'obusiraamu ze wasanga mu kitongole ekyo ogwana ogikomye kubanga ekosezza nnyo obusiraamu bwa Uganda. Bw'abanga Katonda anaaba akyakuweeseewo ng'akyagezesezza bannayuganda naawe, abo banaaba akyagezesezza bannayuganda naawe, yamanyi nti lwali kutugirawo. Naye bw'anaaba era akyakugezesezza naawe bannayuganda, kyabuvunaanyizibwa otegeere nti embeera ey'okutundatunda ebintu bye wasanga mu kitongole ekyo kuba si gwakisooseemu ng'obukulembeze. Ebintu bye wasanga mu kitongole ekyo embeera y'okubeera nga obikwata obitunda mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa, ekikola ekyo ogwana n'abo b'okulembera nabo mugwana mukireke, mugwana mwekomeko ku kyo, kubanga amazima kireese obuzibu bungi okuva lwe kyabeerawo. Kireese obuzibu bungi mu basiraamu okuva lwe kyabeerawo. Abasiraamu tebakyagala, abasiraamu tebakinyumirwa. Mu buzibu obunene bwe kireese mu basiraamu, eyo y'embeera esinga okubeera ennene gy'okozesezza okwawulayawula mu basiraamu b'eggwanga lino Uganda. Abasiraamu bakulondera wamu nga bonna beegasse bakulonde, bonna ne beegatta bakulonde. N'oyo gw'osinga okwogerako Omulangira Nakibinge ne Kimuli baaliwo mu kukulayiza era beegatta mu kukulonda. Baaliwo abantu baali bamanyi nti bawonye endooliito z'abakulembeze b'obusiraamu, bano bakulemberwa ono, bano bakulemberwa oli mu mwaka gwa 2000 bwe bakulondera. Naye abantu bakwesamba ne baddayo mu bubinja bwabwe, baddayo oluvannyuma lw'okubeera nga watandika okutunda ebintu ebyo ne bakugambako n'ogaana okwekumako okuviira ddala mu mwaka gwa 2003, mwaka gwa 2006 tugenda mu kooti, endooliito ne zitambula zonna za nsonga emu, kutunda properties. Abavumagana ne bavumagana, abayombagana ne bayombagana, endooliito ne zibeera mu busiraamu muno mpaka n'olwaleero 2003 mpaka olwaleero 2023 obuzibu bukyali. Kino kyatundiddwa, kino kyagenze, kino tekimanyidde wakumayitire. Mwe abatamanya nti kino kikosa obusiraamu muli bangeri ki? Biri mu
mukaaga eyo ekyasinga okuleeta obuzibu yali William Street 2022 ekyaleeta obuzibu 2019 ekyaleeta obuzibu Sembabule 2023 nga gwako yavuddemu ate Sembabule avuddemu okugenda kwebirala 28 bigenda nga newotudde webuli byonna byekumanyiza ku kintu eki kutunda bintu kudiiningira mu properties zemwasanga mu bukulembeze obwo. Lwaki temumanya nti kino abasiraamu tebakyagala ne mukireka? Ekigambo ekyoku lwaki temubeerako abeesimbu ne musobola okulambika mu bwesimbu bwe mbanga mulinayo kyemukkaanyiza nti kino tukisonjole tukirye? Lwaki temubeerako obwesimbu obulambika nti kino bwe twakisonjola bwe kiti era kino kikwafunamu era twakitutte wano? Ebyo byonna bye mutunda tewaliwo muntu ayinza kusonga nti ze batunze wano zakoze wano. Tewali wasobola kusonga, taliwo. Nzengo simanyiwo okujjako embuto. Kubanga nze nkakasira ddala nga sinaawo okubuusabuusa seviiri okyassa oba ozirise. Nze nkakasiza ddala nga sinaamu kubuusabuusa. Tekyandibaddewo ng'ekinene ekisongebwako gwe muzikiti gwekakasa nti Libyan government yaguzimba. Kiregeeza okuti gwazimbibwa byanfuna byonna. Waliwo University, Islamic Kolo University, eyo nayo nkakasa nti Libyan government era yekola etya yagizimba era yagitandikawo. Ekyo nakyo kitegeeza tikirimu ekyo kimuteekebwamu sente. Okusiiga omuzikiti kwandibadde kwa bbeeyi nako kwatulemu okusiiga era gavumenti ne mugamba tetusiigire. Ekyo nakyo lekitegeeza buloka obwo obuli awo bwetolodde obulimu abatunzi b'emipiira mwatugamba nga tuleekaana nali olubaleekaana nga tuleekaana nti mubadde mutya nega nti awo basajja balaba yali nzinzeewo emyaka 49 n'azimbawo obuntu obwo oluvannyuma lw'emyaka 49 kigenda kutiddira. Kitegeeza yagulawo emyaka 49 n'okuzimbawo n'azimbawo si mu mazimbawo. Kati kyekisigaddeyo temuyinaayo essomero? Nze simanyiyo essomero lya Supreme Council nti Supreme Council yazimba essomero fulani sirimanyiyo. Gusebiyo olumanyiyo tokyassa. Simanyiyo essomero lya Supreme Council ate era simanyiyo eddwaliro lya Supreme Council. Supreme Council yazimbye eddwaliro gundi. N'eririwo ku Supreme Council mwalisangawo era mwalipangisa, waliwo abalikoleramu kati babawa ssente. Mpaka gy'olyabalamu bwe nakulabye omukulu ssebo ng'ogamba nti mukayalira mu William Street kirinanga okutema ettooke eribadde mu lusuku walitemye n'olireeta awaka kati ate tulya ate twemulugunya. Ensimbi empitirivu obunene zetuwulira tolina kyosobola kusongako ti sente ezo nyingi bwezityo mwana wattu bwe bazifuna bakoze kino. So enkola eyo eyonoonye nnyo obusiraamu. Miti olwaleero yogera ku basiraamu butategeera busirusiru butafaayo okwala tugende bwogera ku ffe naye gwotwogezaako muko. Ekyo nakyo bwekiteeka. Ekigambo ekyokusatu
n'emisindalo batandise ogikwata badde manyi okwata mu masimu. Ekigambo ekyokusatu abalamuzi ba Uganda mulekeraawo abalamuzi ba Uganda abalamuzi ba Uganda mulekeraawo abalamuzi ba Uganda mulekeraawo okuteeka mu mizannyo gyammwe wakati ne mukutine n'abo ababeera mu mizannyo egyo mulekeraawo okuteeka amasinzizo mu katemba wammwe. Mutuyambe mu by'amasinzizo mu katemba wammwe. Amasinzizo tegaba ga muntu, amasinzizo nnyumba za Allah, amasinzizo nnyumba za Allah. Amasinzizo ago temuyita emizikiti, wa anna almasajida lillah, ennyumba ezo za Allah si z'abantu. Nesema omulamuzi ayimirira mu bulamuzi bwe n'agati bwendabiremu ensonga eno ndowooza omuzikiti gwalidina bwe kuba kusasula ekyo. Mulanira ddala mu bintu ebizanyibwazanyibwako nga n'emizikiti mwegiri okutuusa ono ali mu bino ebitambula bwe yalabira kati naye ndowooza abantu bange okubeera nga basetolingibwa mu bulungi senga tukwate eki kye tuba tubawa omuzikiti ogwo ogwa sipulimukazi. Omulamuzi oyo agwana okulabako oba omulamu oba baali mututeko ne bamukebera yawunyisa. Yalabanga headquarters ezo alabanga omuzikiti ogwo guli mu ebyo ebisobola okukozesebwa okusasula omuntu. Kale nno guli oli Maguleti Tebulya, Maguleti Tebulya emabega eri ye yalamula ogwa William Street, era ng'abo abakulu bamugambye nti ziri si muzikiti guli gali masitooba, naye guno teguliiko mbeera yonna muki muzikiti buli omu amanyi nti muki, era nokuguyita national mosque. Zenna okweraliikirira bwe mubanga guno musobola okulamula bwe muti okugwo olwo kino ebirala bwe munaatuuka ku guno bwe munaatuuka ku gyebwayiise simanyi waliwo baddewo ogwenateete nga nabwo guli mu ssaka ezifaanagana bwe zityo bwe munaatuuka bwe banaleetayo ate gino emizikiti emitonotono egyo gyondowooza mujjagamba mateeka okubatwale kwabwereere gwate oba obunene tegulina bubalu. Ne bw'olaba bano bagamba ebyo teri asobola kufulumya kigambo kifaanaganako bwe kityo ng'akifulumya ku kasitulo y'eruba oba ey'ennabiri. Taliiyo ne bwe kiba kifaanaganye kitya. Teriiyo mulamuzi asobola kwasamya kamwake n'agamba nti mubayita bantu bakadinaali gappa mubayita bantu yazisa omusango bwe tugenza okutunulamu Lutiko y'erubaga ekola etya egende yenesasulira ekyo taliiyo. Taliiyo yeera abifulumya ate tebamulya naye leero bwe batuuse ku basiraamu ati alamula si musiraamu kati byalamula byati bya musiraamu bwe yatuuse awo n'alannama gwani alamula tuseewo statement embi ate nga ntuufu temugyeraliikire
bagiteekako price ani ayimirira ku nyumba ya Allah n'agiteekako price tag gwa mulekerawo okuzanyira ku mizikiti gyaffe nammwe temuli bakitalo muli bakitalo nga bwemulowooza muve ku nyumba za Allah ngende mulowooze ku nyumba z'abantu abalala naye emizikiti mugijje mukatemba wammwe tolina buyinza bw'obujja buyimirira ku muzikiti gw'abasiraamu b'eggwanga lino lyonna n'okusongamu tuwabeerewo obuwa bwe bakutuulire ku nnyondo mani anti gwani nga mukufeebeza nnyo era abasiraamu badde ku bunkenke ogwo omulamuzi yagambye omuzikiti gugenda omulamuzi yagambye omulamuzi waawe olwawo owaawe oyo yagambye omuzikiti gugende awaawa pulezidenti w'eggwanga lino omulamuzi bw'omugambeko anti abo bantu mugambeko zijja kubagamba zijja kubagamba rabia akasonga akokuna teriyo yawamu bajjerukusa mbu yatunde nga bwalya nga bamusasulira taliyo n'obuyinza tolina gy'obujja tigwetunda nga bwolya abantu batabeera bamativu nga bo baddayo nga banoonyanya n'asasula biwalidde bwe batunda William Street eyo ne balya pulezidenti najja n'atugamba lwatu wali kunakivuwa eggulu n'agati nabitegedde kangende ensasule ono mwana wange kangende ensasule era n'abeera n'asasula bwe yamala okugyayo ekyapa n'akiza mu Uganda Muslim Council abasiraamu abamu baseeka n'abakuŋŋaanyiza eri ewaseeka obeerye ebugerere n'agati ekyapa kikino nakisasudde oli sente ze baali anzibuddiza tulekyolwe ku lunaku lwemu yavaayo najja ku sikuliimu naga nti kyapa kiki olina naliye mutabani bwalya yalya n'asasula alhamdulillah lwaki kyalikoowo nga yalindeera tukyalikoowo nga waliwo endala ezakozesya ezaaliiriddwa kati abasiraamu beekuba banetukole tutya ow'olukumi obaleete n'ow'olutwalo obaleete n'obw'ebitaano muleete omwana yalidde muleete musasule bambi yalidde nga mukulawo omulyango mubi nga mutugulira omulyango mubi tuli bakusasula mpaka ddi mugenda kusasula mpaka ddi abange mwenna abagamba tukusasule muli bakusasula mpaka ddi lwaki tekisoboka zino endagaano ezatunda bwe kibanga gyeziri bagende bakebere nti kuliko
sikini kya ya Umaru bagenda bakwata Umaru kuliko sikini kya Yakaya n'Akaya bamukwata kuliko sikini kya Yagundi naye bakola bamukwata abo banyini agati kuleta sente z'omusajja ziddeyo tezimala kyolina ki bagenda bakwata ebyabwe lwaki tebikolebwa mu ngeri eyo lwaki tebikolebwa mu ngeri eyo endagaano teziriko basayininga basiraamu be bajja ne basayininga ku ndagano ezo bwe babiseemu ebivuyo mugende mukwata abo abasayininga tetulina bwetaavu bwakasimbe kabaganda kuba bagamba nti sente twakulamu akasimbe akamu kali kyanja akamu kali mumengo akamu kali mweni quarters ezeri ettaka gye lyali abagende ne baba kitutegeeza babatiza obuzimbe bwabwe bomba mwali mu interest eyo gye mwogerako baba mwali mu interest gye mwogerako banoonye ku byabo mugende mukwate sekuritale jenu mugalu ngene mukwate yasayininga ebintu ebyo ngene mukwate oyo bwekubanga ne sayini yamu bajje kweri mumukwate tumuba wadde tatulina musimu mumukwate benyini bakole batya abasasule bwebali tebamala mumonye ku bintu byabwe balina baasi waliwo nagati balina baasi zigende zonna nenve mu mizikiti muve ku mizikiti emizikiti tegisasulira bintu bandabi ono yalidde keke yalidde sente kakasirwa tatwayo musikiti mwabadde obekanya so ekyange kigamba nalabyeko Sheikh Musa Masimi agatyase munguseeko 2 bwe biba 8 bwekulako 2 musevinga 6 nemutafiirwa byonna era abakoze naye oyo naye abakoze okusevinga asevinga 6 natwala bimeka natwala 2 kati ate mwamaze ne mumuvuma ati mukumoyo ninga mukiyamula bino abantu bali buli omwana onyakumwe out kati ati mwevuma lwaite muvuma oli eyawaddeyo gwonna ono atwala 2 ne musigaza 6 naye kati mumuvuma ayinza okuba nga yamusindise naye ate geno byemugamba olabikono yamusindise katwala mwina ebigambo byabwe bingi nabadde njawo nga nebwima mu kasozi ne muganda waffe Mahabuba Semakolo nagati tebatuwayo ewiki nabe tukole ettafaali lyamayega abasira bagenda kukola tafaali lyamayega omanye ebyava mu tafaali tugende buli musiraamu obaali yawakasita kufuna abasiraamu miliyoni ezi nga batuwa 10 obakuba omutwalo tuleete sente ezo mugende ewa maama wange mukyalo musikiri naye omutwalo muguleete musasulire mubajja kuse basangi mubasasulire nga mwebali mwayimbako kasebutukute emabega yalide ensangi gagende mu bantu abanaku tugende mu bantu abanaku tubajjemu omutwalo gwabwe bajje basasulire bano abagagga bobajjamu abanaku babasasula awo byomu abeera nevaazo nze evaazo sigikkiriza nayo kakati tukole tutya defiance olaba ababyo
tukola defiance atuofa abali ku ddiini terujja kusasulira obusiraamu si bwe bujja okusasulira ensobi z'abantu bano buli lubeerera tekijja kusoboka se kituufu si kituufu namba 5 newunyisa statement y'omukulu namba 5 newunyisa statement y'omukulu kubeesa tuleekiira yabadde ku mukolo ogumu kutongoza kaazi omu mu maaso g'abanaakani ba gavumenti bangi n'akandibwa ku ddoboozi kati twagala Katemba tetwagala bakatanyiikiriza bwe ziba ssente supreme council erina ssente ejja kwesasulira nakiddemu mulwakuba mbitwala bwe muto bya muzannyo naye nze nakiddemu temunali that statement temwagikozeeko analysis ekisooka neebuuzizza ti abalina ssente lwaki babadde batunda zibeeraliikirivu ku biliyoni 19 zibeeraliikirivu bo balina ssente zekamuseko lwaki abalina ssente lwaki babadde batunda ate beyaba saidi nakidde tebalanga balina bwe baagala okutunda basasule kino waliwo bingi ebintu biri awo ebisobola okusonjerwa bingi biri awo tekubanga mulina bwe mwagala okutunda mu setolinga kino mwinza okubeera mu kino mwinza mulema kino eyo statement nevanga kati namwe mwalabye babadde batutwala katwandikoze eki yensonga lwaki twagala tutunda wali na wali kati kino twakimaze wandibaawe ekigenda ekirala adisiraali wandibaawe ekigenda ekirala abasiraamu mubeere bagezi omukulu yandibeera nga akutegeereza teyeetaaga buyambi bwa muntu yenna bwe kinaaba kiganye balina bwe bajja okukwata basetolinge kino bakiveemu wandibaawo ddiimu endala egenda okusonjola namba 6 oba ndowooza yete tuba tusembyayo wayinza okubeerawo enzikaanya muntu ayinza okuleeta ebintu 8 ebintu mereka 8 n'ateekamu ekyensonga birino n'omuka omusanvu nga bwe byali sitingiddwa ddawo ku mutwe gwayo ne kujja kuteekebwako ekitebe buli musiraamu yenna kyawera nga kyansonga tuyinza okufundikira nga bagambye tubakkaanyiza w'omuzikiti baguleke nakino wakireke naye ebirala kale byo bigende bisasula ensonga kyandijja bwe kityo ngeno yakadde kino kyazzeemu nga kati kubanga n'obwongo obw'omuntu tewali bwayinza kukkiriza nti kino kinaasoboka obwongo obw'omuntu oli kabeere nga mukatuliki nnyo okusinga paapa oli nga mukatuliki nnyo okusinga paapa obwongo buyinza okulemerera okukkiriza nti kisoboka okukkiriza nti abasiraamu banakkiriza omuzikiti gwa Odi Kampala okutwalibwa
kati bwe kiba tekisoboka negula epaso na bwe kiba tekisoboka guyinza okuba nga gwagenze mu tuulu tusooke kuleekaanemu ewiiki 5 bakuggyemu bagambe nti kale olwa kurayi ya community ensonga twazitunuddemu ne tulaba nga omuzikiti gwo guveemu naye tewaliwo kyakukola byo bino ebisigadde bigende bigende bisasule. So abasiraamu bagwana okubeera abagezi ennyo. Ekisembayo mu maaso wano tutunuulidde nnyo omutwe gw'ensonga kubanga omutwe era gwe mutwe omutwe gwe muki gwe mutwe era tugwana tutunuulire era tugubuuze era tugupiininge nga naye mubajje eshabaani mubajje gugwana tugupiininge era tugubuuze era tukole kutya naye waliwo abadde mu nsonga eno omulala sekulitalejje noono temumumuusa maaso mu muzannyo guno sekulitalejje eno amulimu nnyo wakati yani kozi sekulitalejje mugalu bamulonze ne bamujja mu ofiisi omwezi gagumwebalega omuzannyo guno alabika nga amulimu nnyo wakati kubanga ensonga ezesigika zigamba nti olukiiko waliwo olukiiko lwaitu olw'executive lwakoma kuyisa resolution nti tusobola okutunda ettaka lino naye ekyo powers ziweereddwa sekuritale general naye akonsalutinga legal team bannamateeka ba Uganda Muslim Supreme Council yeke yafuna ekipapula ekyo n'agamba tikiwedde n'atandika kukola ddiiru ze mpaka luzaafaanagana bwe zityo bannamateeka nga tebamanyi aba Uganda Muslim Supreme Council. Ensonga ezeesigika ziraga nti ensonga eno mube tutateekeddwa kuleka mabega Muslim community kubategeera nti bali part and parcel of the deal. Sekuritale eno tagwana kuleka mabega. Wansonga nnyo mu kintu wansonga nnyo mu kintu era bwefiira ku ekyo ng'ebyo maze obyogera baba bandyazaamanyiza alhamdulillah oba okufudde bulungi ng'atirisi ebyo olikoze otya obyogedde ebyo biyinza okufaako engeri endala naye tukkirize tubyogeddeko ndegerekesa bulungi. Omuntu ono kyaliko ekiseera ng'abantu ndowooza balaze nti si bamativu naye byekolaye nzijukirako ekiseera kya 2008 nga wansi awo kuobinaawo bwebabagoba omubbi bagamba mubajja wuuyo mujukira ekiseera ekyo ani yali Kampala mu kiseera ekyo kyatuukako ekiseera nga bwetukwata bwekuli naye abantu sebo bagenda ate bamuzaamu amaanyi nga bamuze mu bantu waliwo abantu
abagenda nga bamuzza mu bantu mpaka gwayongedde n'atunyiga. Mwakola bubi nammwe, mwakola bubi okussa omuntu oyo. So ne mugenda nga mumusuusuuta biibyo bye mwasuusuuta biibyo naye kyannaku ate bwe byakisebwa bityo musirise mulinga nga abataliiyo. Ekiseera kyebbinu bagati wanumufuti simanyi wani omwana eranga mu bbiru ebyo mwalazeewo. Ekigambo kyange nakyo si kyesigaliza. Manyi okugamba pulezidenti tugirewo omusajja wo, manyi nti alina obusobozi bwonna awo alinawo ekigambo. Pulezidenti w'eggwanga alina ekigambo mu Supreme Council. Kigambo kikisobola okukola kutya kiwulikika awo. Wate banaakoma nga agenda kusaba dduwa banaakoma nga agenda kusaba dduwa. Tutera okubalaba embuga nga bagenza okukiika. Tiimu eyo tutera okiraba embuga ng'egenza okukiika. Era beegumiriza nnyo embuga. Era embuga etera nnyo okuwa protection y'abantu abo n'abantu abo. Era nalabye omukulu ng'ayogera kati babadde bakiridde ensi babakuntuukako mwandi badde muliriddewa batuntuuseeko nga muliriddewa ddala ddala. Ne deployment twakirabye. Ani akalabye deployment? Eyo neeyo yerabwako yabadde mu uniform, eyo yerabwako yabadde mu uniform. Naye ababadde awo nga tebali mu uniform nga temubalaba. Ababadde enkuyanja mu kifo ky'okuprotectinga nga buli kaseera ng'ekyato omwana wo bw'asobya gwe nojja n'omuprotectinga, bw'asobya gwe nojja n'omuprotectinga. Mutugirewo oleetewo ali yaddeko kuba tosobola mumukomako nti owange koma. Oba kitegeere nti naye ali wagguluwa oba yokuba untouchables. Kiki ekyo kyeyakuwa, kiki ekyo kyeyawa gavumenti abasiraamu b'eggwanga abasigadde kye batasobola kukuwa. Ng'azitoye nnyo okusinga abasiraamu bonna. Wallahi ku media tekuliiko mukulembeze wa ddiini avumibwa nga wa busiraamu. Ekyo nekituwa ekitiibwa. Ku media tekuliiko mukulembeze wa ddiini akakatizibwa nga mukulembeze agambibwa nti yakulembera obusiraamu. Naye mwe mutusiimira nti mutugira tubeera n'oyo. Ddala muli feya. Tetugira tubeera n'oyo. Era mumugamba nti oba tukaaba tukaabe. Lwaki munjogera bwetyo? Waliwo keteekateeka. Neera kinese kyazi gyebyaggweremu amaanyi tebyategerekeka. Byali byakwasibwa Profesa Tasisi Kabwejere. Kale wulira Tasisi Kabwejere kuwa gavumenti ajja alabe kiki ekyegattibwako wakati wa obukulembeze obw'ekibuli n'obwawo.
manyi nti mujaga nti njogedde mubi naye naawe yogera obulungi bwo waliwo nze njogedde obwo bwenzikiririza mu mutima gwange ngamba nti muki mutuufu ate manyi bwa bulabe byenjogedde ebyo manyi bya bulabe bitwala n'obulamu naye amubeeroke obulamu bwange bwekuba kugenda bukole butya bugende but bino sibi tebigwana bino tebigwana bino bitwala obulamu bangi bembangadde nabo nga simanyi baafudde batya naye baayogeranga wabeeranga nabo nga boogera ebifanagana bwe biti naye teriyo mu matiku ku kufa kwabwe baafa batya sekamusanga ebifaaye paka n'olwaleero abantu bakola batya tebagitegeeranga yatwalibwa n'ayingizibwa mu ddwaliro n'agandibwa abantu okuddayo okumulabako ogenda okuddayo okuga nti muzanga akyema mundeere kiyali atya kitafudde mulowooza kati mujje mumulabeko twaddeyo okulaba ku mufu oyo nno musajja wattu afanga omwezi gumu twabadde mu kufa kwa Kaliisa Dr. Anas Kaliisa oyo naye yava mu ofiisi ye ku ssaawa 10 nadde ewaka mpuliramu n'atuuka ewaka ssaawa 11:12 n'asaba ku supu mushroom soup oba oliawo mubiri gwafunyemuko omukazi agenda okumugumya supu amuleete agenda kuleetera gwaleetedde supu ng'akaze mu ntebe awo ebabegeeyo betubadde nabo mu bino nkwogera ku butali mu matiku buno abalala betubadde tulasana nabo abo bo baafa lyotya abo baafa sasi mpaka n'olwaleero luno naye mu kukaaya naawe okw'abasiraamu n'abasiraamu kwa properties zino abo bo baafa sasi mpaka n'olwaleero teriyo yali atuwadde lipooti ti essasi lyava wano nasooka kulaba Abdulkarim Sentamu oyo erire lyamusanga awo ku busiti nga tuba kusomesa ku Lwakutaano nali naye erya Ibrahimu Hasani Kirya lyamusanga wali bweyogerere kyali kisiibo lwamukubira wakalira bya properties bino rangozi zino ono omukulusi yasiga muziramu mu kiseera ono Mustafa Bahiga yamusanga bali bwebajja ku muzikiti akyali okusaala esitolaje paka netutekisa oyo naye yasirikira awo netusikula netutwala naye netuziika erya Muhammadi Kigundu lyamusanga wali masanafu ku makya tugenda ku mimbali special akubira sibo waliwa mwembi muli balamu kiki agweko kyali omulamu katunoonye omulala naye ku mwembiri kuli kukuba kubiye era tuba ku studios nga munange talimbo ati alabika Muhammad bamukubidde amasalafu era bino mutuukako nga maiti oyo eryoyo limuliiraawo
kati bino okwogera ku bino birimu okufa ndwadde zitulumye nasaba Allah akola afya lwebikutabukira oba tomanyi nti olidde engulu naye ng'ensonga evaako bino egenda mu maaso kati bakomekereza katabayiwa omusaayi awo wakubanga gwe babadde balwanagana naye gwe basanya naye yabadde munaabwe kati bamukutte mu ngeri eri friendly naye baba kubanga bakutense nga senabaddeawo tiwalisaali kuddemo eyandibadde mayiti nibadde oyibadde okwawo yali tafaawo abudu kiyima yabadde tafuluma muzikiti ogwo ogw'omusaayi gwabadde kuteekwa kuyikawo abakubeera mulala ogw'omusaayi gwabadde kuteekwa kuyikawo muzikiti awo naye ekyamusume yalinze kubeera nti munnaabwe mu ngeri emu oba ati mu ngeri emu oba endala era obadde omulyamu n'amaloboozi atemukuba muleke temukuba mwana wawaka abakubeera ffe senga ffe embuyaga ale senga teryabuuza neneeno kyolaba twogerera bino byetwogera tebabisiima kyangu nnyo okutulumba mu makubo omwo ne batukola bye baagala so tubyogera tumanyi nti bino byabuki bino byabulabe byebyobulamu bwaffe era tetusuubira kubiwona kuba n'okusirika nako kwatulemye sirika obone nakukwatulemye kuba omubaka yatugaana kati man raa minkum almunkara falyughayyirhu biyadi senga twali tulina obusobozi fe twamaakingako nga tuze tumugje bwawe gwava gikuli oluganda naye mukulu olwaki atujoogereza ddala yeyaabo nerutambula ne muzaata mufuna abasiraamu kwatambula muzaata mufuna nze ne bankuba buleti yange nadda nkeera kikyate biki bino owonye kirageeza biyadi si bye byangu ennyo okugamba nti kagende ku supreme council mubeerekaawo kati onaakola atya biyadi tekisoboka kizibu kubanga gavumenti eteekwa okuprotekitinga awo faman lam yastati atasobola fabilisaanihi obusiraamu tugamba tetuleka byonoono okukola kutya kugenda nga tusobola okubyogerako bino bya busiraamu gwayogera twena nsobi ntudde kumpitirivu naye zange zabuki zange zawuntu siza community ya busiraamu nebagamba temunoonyereza ku nsobi zange mpitirivu ninenene nangi nentono zibekwetako mwekolesi muba kubanga musimanyise nga temutuulaawo ugamba ono bwetuulako mu maaso ge ndi muyitirivu kwa byono saba abasonyiwenamu abasonyiwe kati ate oga ezange empitirivu tezinsobozesa kutuula wano kati ate nange senga mmanye ezammwe senga nange sobola kutuula we muli bwezomu nzibuzibu kati ate ezammwe 10 twala tugende ebibiri kuba buli omu ajjuza
niye zaffe ng'abaki si za buki si za busiraamu si za busiraamu. Ate bwe tunaamala okulinda atalina nsobi yaba ayogera ku balina ensobi then Katonda atujje okungere tumusisinkana kubanga tewali talimu be yali akuma baggwawo. Bannabbi ba Allah be batakola ki batakola nsobi be yakuumanga maasumuuna min alkhata baggwawo. naye unsuru akhaaka zaliman au mazluma bamubuuza fakaifa nansuruhu zalima bwabanga yalyazama tukole tutya nagati mumukwateko mumukomeko ku mukono gye mugati komaawo muganda waffe komaawo. Naye abasiraamu abaali bafuuse ekimu buli kanaku beeyongera kweyuza mu properties kubanga properties kitegeeza sente bwemukuba omubala mujje tubeere bumu obusiraamu bubeere wamu mujje tubeere wamu ate bwemukole ebyokola bate ebimusattuula bwemukole ebimusattuula. Abantu olwaleero genda mu comment section genda abantu okuviira ddala genda ku show ya Imam Kasozi ne Mahmuba olabe abantu bagamba bagati fetulirenda okuwayo naye ng'oyavuddeko kati mulabiki yaffe nawe yasooka kolati otaddebali fetujja kwetiteekanya unaddebali twetiteekanye batukuulyanga baziyidde omukulembeze owaffe ow'obusiraamu mubakulembeze bonna yasiyani badde asinga ekitiibwa wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Fetwabo twaffe bawaggulu obusiraamu bwebebbeeyi bwe tuba tuli ddala bakkiriza. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فإن العزة لله. اجتيبوا جنة الدراجين الله ولرسوله واجتيبوا وكبيري يبقى الله وللمؤمنين بل نجد جتيبوا نعبسة وللمؤمنين بيبا سلام أنت جزاكم كل بسيوة eyandi badde asinga okubeera owaki owekitiibwa. Naye omukulembeze w'obusiraamu yasinga okukakanyizibwa n'okuvumibwa. Nalabye komenti yemwe yankubye ewala oba ebikadde mu busiraamu basi busiraamu. Oli yagambye nti here is a man who is capable of selling a Kaaba. Say that on the Makkah, I will go back to the Makkah. Tuma yocho, ali ajira meke. Baba yocho. Yote kwa watu fana ncho kulengezo wa wasira. Dikato sanja muno asulibwa musiye naba badde bamunonya muno kumusunde. I know obusobozi obutunda Kaaba. Say that on the Makkah you have to wake up with Makkah. Wabeera ng'omukulembeze w'obusiraamu talina kitiibwa kati ate abasiraamu ababulijjo
ekitiibwa awo musirize wakubanga oli bamuwaddeyo obukulembeze bwe buti oli bamuwadde obukulembeze bwe buti yensonga abasirize basirize bwakuba balina kye balya omuganda obutuufu bwaba alya tanyega naye temuli bamatiku nammwe temuli bamatiku niyo obaokuba mulina kemulya temusobola gatta maloboozi gammwe ku maloboozi g'abasiramu nalabye kasanyikirizi yabadde yetaddeko omuntu kulinganga bulevulevu waliwo akalala bamana zikabeerayo simanyikaitafa banayo Somalia bakaika Ethiopia kakati wabona Ethiopia teriyo mukulembeze oba wabakatuliki oba waprotestanti oba wabalokole taliyo ateekebwa mu ebyo ebifaanana bwebyo mukulembeze wa busiraamu yali ekitiibwa kyaffe ekitiibwa kyaffe ekitiibwa ky'obukulembeze bwaffe ekitiibwa ky'omukulembeze akulembera obusiraamu ekitiibwa ky'omukulembeze akulembera obusiraamu ali e Uganda n'ali ebweru nga musiraamu buli omu awulira ali concerned ali ebweru n'ali munda buli omu awulira ali concerned nalabye oyo Mahbuba oba abeera yuke yagala tujja wano neimaani zaffe ne muzikunguula bwimaani zaabwe zonoonekera wano mwebyo بيننا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال ناقيز بيت المقدس يقال مقاتلين كتو نقاتل مدى قاسي قاتلين برويباني أبو عبيدة قامت يا أمير المؤمنين nekatusikwate abasajja bali abakwisa okuwa ebisumuluzo bwe banaakulabanga gwe wekwatirenga twatenga kuko twayise gwe munene waffe bajja tukakanya mala nabagaa nti ugambye ki Abu Ubaida ugambye eki kamuwange si mu mubi naye abasajja bali bwe banaakulabanga weekwatidde engatto tebajja kumanya bw'ozitobwa engatto katusikwate faqala radiyallahu anhu kalimatahu n'agamba ekigambo ekitaliva ku mutima na ku mitima gy'abantu bali mukati Allah oli eyakulembedde ejje eryaguddewo Bait al-Maqdis Abu Ubaida Amir bin Jarrah ono ye mukulembeze avudde e Madina azzaako ate ebisumuluzo bya Jerusalem Bait al-Maqdis ngati ebigambo bye mwine ebyo amuga nti kunna adilla feboola batwali ba bwansi twali tetumanyiddwa twali tukakkanyizibwa فأعزنا الله بالإسلام الله يتسطولا ناتفولا ببي buli muntu yenna ateekwa okulabanga tuli babbeeyi naye si lwakubeera nga batukwatira engatto no lwakubeera nti tuli basiraamu
ekitiibwa tunakifuna lwakuba tuli basiraamu. Ekitiibwa akifuna lwakuba ndi mukulembeze gw'abasiraamu. Amugati famahma btaghaina al-izzata min ghairiha, ne bukeera ku majanga ekitiibwa nkinoonya mu birala si mu busiraamu, adhallana Allah, Allah ajja kutukkakala. Famahma btaghaina al-izzata min ghairiha adhallana Allah. Olwaliro abakulembeze b'obusiraamu mu basiraamu bakkakkanyizibwa naye bamativu kasita babeeranga mu batali basiraamu bagamba nti wamma mmwe baffe. Wala tarukanu ila alladhina zalamu, mwesigama abalyazaamaanya, mwesigama abalyazaamaanya, mwesigama abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ne mukosa ddiini yammwe, ne mukosa bannammwe abasiraamu. Mubeesigame, munoonyeeyo bye munoonyaayo. Ne mahma btaghaina al-izzata min ghayriha adhallana Allah. Allah ajja kubakkakkanya. خافوا ربنا فينا، خافوا ربنا فينا، متي الله مبسرام، متي الله مبسرام. خافوا الله في الأوقاف، متي الله kulikuwa takana ni wakfu za basiramu zino mali ezisibibwa olw'emigaso egidde eby'eddiini ya Allah. Mutye Allah umusooka. Abantu bazeeresa ekhidimati hadha ddiini, bazeeresa oboolyawo ziveemu emigaso egidde eby'eddiini n'obusiraamu. Lwaki mwesibiriro ozisaanyawo? Lwaki mwesibiriro ozisaanyawo? Lwaki mwagala abasiraamu babakubira engalo era babapraisinge ng'ebyo bye mukola? Lwaki mwagala abo tebaba bakulembeze bitiibwa, abo tebawadde poliisi bakulembeze bitiibwa? Tuyimirire ku ky'okuwa ebitiibwa, tuyimirire ku ki okuwa ebitiibwa? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.